twebaza Katonda oba twebaze Allah okulaba nti ababaka baffe Honorable Muhammad Sseggirinya ne Honorable Alan Ssewanyana olunaku lw'eggulo bateereddwa. Tubakakasa era tubategeeza nti ababaka twabafunye era Honorable Muhammad Sseggirinya yasuuliddwa mu bitundu eby'Emmengo maama gy'abeera mu bitundu ebyo. Honorable Ssewanyana n'avugibwa n'atwalibwa ewa jjajjaawe mu bitundu eby'e Honorable Ssewanyana embeera gye yajjiddemu si nnungi era nga mulwadde, okwogera si kyangu, okutambula si kyangu. Ne Honorable Sseggirinya naye nga y'embeera y'emu era mu kaseera kano si kyangu kwogera erya bannamawulire olw'embeera gye balimu ey'obulamu, kubanga essaawa zino twagala kutaasa bulamu bwabwe nga bwe tuvudde ebbanga ddene nga tulaajana, abaka ne bavaayo ne beeyambulira kkooti nga balaga obulwadde bwabwe, abalala ne babaleeta ku kiruddu. Era bannayuganda kye twagala obbasaba n'okusaba gavumenti ti ababaka wano obulwadde obubaluma tebakusobola kujjanjabirwawo, era twabawa abalimba nti tulina eddwaliro mu kaseera kano lye tusuubira nti ligenda kujjanjaba Ssewanyana oba ne Sseggirinya wano mu Uganda, kubanga era bagagezezzaako nga bali mu prison ne bigaana. Nga tukwatagaliddwa wamu ne bannamateeka baffe, tugenda kulaba nga tufulumya ababaka bano. Tusaba essiga erya Parliament, Speaker of Parliament, Mukama waffe Leader of Opposition okutuyamba